Yes, abatulaba ku Javite Media following subscribing emboozi etambule etuke ku buli kinoomu. Nga tuli wano leero tubalise omukyala mulungi anyirira yekolako nga bwe mumulaba. Abasinga obulungi mumumanyi naye agenda kweyongera yeyanjule. Bagambe kikyali kiketulese olwaleero wabula tovaako following subscribing sharing emboozi eno etwe ku buli omu wabula amanya n'eddoboozi agenda kuba bitugamba ne gyasinziira n'amwetaaze agenda kubanga abasomera ennamba ye ey'essimu. Amanya go mama wange omulungi Balamusizako munabajje kumiddeko Javite Media amanya nze Senga Nash. Yes, wali ku Lovers Corner show ku kitebe kya TikTok era nga nze Senga muto wanji nanyi ni kuwomesa naddala eby'omu kitanda naddala eby'obufumbo nanyi ni kuwomesa kwegamba masavu mbeera kuli bubi nnyo nga mbasengekera abakyala mbasengekera abaami saagala obeere n'omwami nga Ssekibotte saagala obeere ngoli omukyala bakukubira bukubizi kayimba weeyita gumite bikinga towooma weeyita gumite bikinga toyina woota okitegedde weeyita gumite bikinga towooma omukyala ono aleese buli kimu omukyala sembera omwami nawe tukwetaaga wabula 18 above omwana omuto giyiteko emisinde totawaana yo omwana omuto okola kino essimu. Senga Nash tugende maaso. Javite Media olunaku olwayo saagala kulengejja nsooke njogere ku kino misinde baleetedde eddagala ly'amazzi gano nno nga ge gapiisuuka bingi nno ndeseko bitono eno erina pakeji yaayo ng'ogimbuuza okuba bukubi ku nooti 7 nooti 377 ayetaaga amazzi agapiisuuka amazzi ag'okunywa baba kitegedde oyagala omugga kali akembalala nga kacacacacacaca baleetedde kakati gwe oyagala okuwoomesa n'abakyala waffe oyo era ng'oyagala eseerere buseerezi okitegeera nkuleetedde akaseereza kali ke bagiyita mugonza nankani ndabunnya kekano kajigonza bulungi essaawa namba omwami ayitawo ng'ekkubo gonvuliti ng'ate eyimba evaamu amaloboozi simba wakati awo bagambye ng'egonda ng'ekkirira bukirizi ng'eswankuula n'oswankuula ng'evaamu ennyimba kano munneekwateko kakati saakomyawo neŋŋamba abakyala muwuukuuka biki tuyasaamirira bwoti n'obanga empuku okitegeera njagala okwata akantu kaneeno kakujinfunzize n'oba ova mu leeba ate abakyala njagala byakuzaala n'osigala nga olinga ebbaafu omusajja wagenda oyitamu ng'omuvaamu gano mugamanya amaloboozi ago bannaye mondeke kakati abakyala ife abakyala Katonda yatutonda nga twatonebwa kyentegeeza njagala abakyala mwefeeko mumanye mbusenga njagala kino yekko akalala nga sikaleese ddaba gye kali osobola okukaleeta nga bwenyongera obategeeza kakati omukyala ono alina buli kimu eby'omu kisenge byonna wabula mu followingeko bamuyita Senga Nash owa Lovers Corner show ku TikTok mu following ennamba yeje era agisomye bulungi wabula omulala amuyitaza osobola okuba ku namba ya simu 0709668672 tugende mu maaso Senga. Obuntu buno bwenkutte bwa mugaso eri abakyala mpuliriza omukyala yenna aba ne kateni zino zetusika obusisi kateni soka n'akantu kano kagenda kuyamba okubeera ne kateni omukyala obugume wanji maama obugume so nga ate kaneeno abakyala mwerabira nnyo okutujjirayo kino ekijanjaalo omutima gwa nankani nabunya mananga abakyala kana akatu kajja kuyamba ogisikayo ebeere waggulu omusajja agisange ng'eyisitede ate nno mwattu tuyina akakola ettama gamba muno akakola ettama bakamanyi bakyala wano pakeji y'okutereeza ebitundu oba ogimaze ogatteko ne mufunza obeera onaakaabira ki mukwano nze nagaye nazze na bitono naye ebingi ku nooti 7 nooti 377 53 42 ate nno bakyala temwerabira nabaleetedde ke bayita muwumya onyola nyomera obulamu wotale muwumya nembaletera ne kabba mutima gubbe gwefuge gusigale nga gugwo wanji maama ngamba munno kabba mutima nza muyina kati ekiriwo
abali eyo beebuuza senga eri eddagala likola bulungi era yalijjawa eddagala liri habo lyaba China oba lijja bweru lino ddagala Gganda era kabba mutima waffe wa Baganda tojja musanga mu bazungu mbuka bahati yo kakati ate awo wennyini wenjagala okubagamba n'ebyabasajja bwebiri ng'era na package y'amanyi g'ekisajja nina eddagala erigigeza niwanvu ebyo nno n'ebirala tuyina ne kano akamangu oyagala shuwa giraga mbu gwasinga dakiika ezi oba omaze okukola omulimu kakati nno engeri egyembadde mpita obuyisi njagala okubategeeza ennamba yange eri noti 7 noti 377 53 42 olulala ndeeta musomo mbaku osangibwa wasenga abagambe location nsangibwa Nyanama Entebbe Road tukola delivery oba oli metala wa Mayanja wagenda kuba kyeyo oba oli kabale bayitya kaberebere wonna wooli kasita motoka etuukayo basi etuukayo boda etuukayo nyonyi etuukayo kajjamba mwerabe sigadde nze senga nnaaki agiriko sharing a video wabula gwe biyambye gezaako n'obiweerezako omulala asharinge osigadde ku Java Hit Media. Thank you. Welcome.